twagamba nti kiba kikyamu okuleeta etteeka ng'olina omuntu sekinoomu gw'otagetinga. Kubanga etteeka lino mwaliraba nga litagetinga omuntu sigenda kubeera leader of opposition lubeerera. Kati bw'oleeta etteeka nga nze gw'otagetinga tekiba kituufu. Kati bwe bukyenkya nga ekibiina kyo kyekirina okuleeta omuntu oyo aba tajje wano atagambe nti nedda kati oba tukyuseemuko naki. So world over amateeka kiba kirungi okukola etteeka ng'etteeka tuufu ddyo nga ddyo naye nga tolina muntu gw'otagetinga. Kuba kati twagamba okay, bw'oba oyagala leader of opposition alondebwe, lwaki tewateeka mu bbago eryo nti ne leader of government business naye alondebwe? Bw'oba oyagala chief opposition whip alondebwe, ne government chief whip lwaki toteeka mu tteeka eryo lyerimu naye alondebwe? So kati bwe bwali obuzibu singa yaleeta nti abantu bano bonna balondebwe nti shadow cabinet oyagala erondebwe ne cabinet eya side eri naye erondebwe. Kakati awo oba oli awo naffe twali muwagidde ne tugamba okay, wano waliwo balance. Naye bw'okikola nga olina side gy'otagetinga kiba kikyamu, ne mu mateeka ge tusoma tekikkirizibwa. Kiba kikyamu okukola etteeka ng'olina omuntu gw'otagetinga, kuba omuntu oyo ofiisi tejja gibeeramu. Ssenyonyi tagenda kuba leader of opposition lubeerera. Kati bw'okola etteeka nga gw'otagetinga ye nga ye, oba kale ng'olina ekibiina ky'otagetinga, kati bwe bunaakya naawe bujja okukyanga ffe abali mu gavumenti nga tetuli mu opposition. Bona yite opposition tetugenda gibeera mu lubeerera. Kati bw'okola etteeka nga oba NUP gy'otagetinga oba Ssenyonyi gw'otagetinga ng'omuntu tekiba kituufu era